Musimba tusembye ensonga ye Congo budde bugenze nnyo n'ensonga za tugimulungudde bulungi nnyo bya tunabikwatako tunatufunye budde ku Sande ekigenda maaso e Congo. Lutalo lututte ebbanga. I don't know what your perspective or your concerns are mu lutalo luno. One, ebigambo bya Paul Kagame waliwo akatambike mwezi oguwedde okay yabyogera naye ng'agamba nti aba M23 kimanyikiddwa bulungi baava Uganda. Era asimbesera agamba nti ye kuba Cyril Ramaphosa yavuddeyo naga nti simanye yakakabinja ye yakaisa kabinja milisia group ye Rwanda amuga nti bw'oba olowooza nti milisia na biki n'amulumba Kagame n'amwanduka naga naye we are taking that line we can go for it. What's going on in Rwanda abantu bibalina okumanya? You see, a Congo rather, DRC. Waliwo challenge. Iranga challenge evira ddala ku bafuzi b'amatwale. Aba dismantling setups nga bwe zaali. Kubanga amawanga mangi gali nations. Abaganda tebali mere tribe, bali a nation of the Baganda, a nation of the Bahima, Bachwezi, a nation of the Banyoro. These were empires, Bunyoro Empire, Ochiraba, yes. Then the Tutsi Empire and Tutsi Kingdom. Tutsi Kingdom ya flourishing nenga Banyarwanda bali mu Congo, bali Uganda, bali mu Burundi, bali mu Rwanda. Yes. Kati bali basala ensalo z'amawanga abafuzi b'amatwale bo basalanga arbitrary borders. Era osanga kati olaba nti wano Eastern Uganda tulina abagundi bano Uganda, abasaami e Uganda n'abasaami e Kenya. Era abajaluwo e Uganda n'abajaluwo e Kenya. Yes. Kati bogenda wali Rwanda Kingdom yali expansive. Okimanyi ne Buganda Kingdom yagenda ke Tanzania. Notha ngekomba Kagera. So kati Kingdom zina abantu basaasana nnyo kati bwe basaasana bana abafuzi b'amatwale bwe bajja bo kuba olukoba kwata olukoba ipima wali bagabana. Kati mu kugabana Rwanda ne bagifunza, Burundi ne bagifunza. Abantu abamu abali mu Kingdom y'Abanyarwanda eyali extending to Congo ne basibirwa Congo. Abalala mu Rwanda, abalala Burundi, abalala Uganda ne bafuuka abafumbira. Kwa mu Uganda Abanyarwanda benu tubayita bafumbira. Wadde kati ate bana abalala by migrants abajja after the war ate bo babayita bagala kwita bavandimwa. Ninga bali abajja problem ene yaliwo scramble for Africa ojijukire. Yes. Yatule Berlin mu 1884 bagabane. Yes. Ebinyama byabwe mu Africa. Africa ne baji partition zentwala wano Germany atwala Tanzania, then Belgium yali power nayo atutte Congo, France ne bajirekera kano nearly most of the nations of West Africa. Kati at independence the status quo remained. Kati rise of nationalism netandika okujja. Bwetandika okujja ne batandika okulwanira independence. Independence bagenda ozibawa ng'abantu abamu Abanyarwanda babasabirira Congo. Abalala azonga abazungu baali bafuga. Tewaliwo gamba nti bano beenu nabali beeri. Naye kasita abazungu baamala otuta ne watandika kati bebasalire Congo. Kati atenga waliwo n'abalala abaagala okudominating. These are tribes now wanting to dominate. Baga bebalina buli kimu kyonna. Kati bano bwe bagezaako okwerwanako babagamba nti mwe muli Banyarwanda. Kati ng'era bwe baakikolanga wano abafumbira nti Banyarwanda. Okijjukira bulungi. Yes. Abafumbira baki? Banyarwanda. Baga tuli Banyarwanda baawanga ate tuli muno. Origini yaffe eri wano. Kati ekyo kyaleeta obuzibu. Ekonga Abanyarwanda baayo ne bayitibwa Abanyamulenge. Yes. Era jjukira bavaako Kabira Abanyamulenge ojjukira be baalumba
ne bajjako gundi Mobutu ate ne bataweebwa kye baali baagala recognition ne basigala nga era still bakyali suppressed kati basigala nga bali suppressed ne bagana nedda naffe katukwate emmundu tukole kitwerwaneko kyobalaba Kagame agamba abantu abo si problemu yaffe nga Rwanda bantu be Congo demarcation ya border baali bako eyo ettaka lyabwe bamba muwulira nti temubaagala then balekere ekitundu kyabwe mubatongoze ng'eggwanga mubate bamba temwagala bayinvolvinga ewamu kati ate jjukira wano tusupportinze buli muntu tusupportinga bakagame badde ewaabwe ne tusupportinga abasudani Somalia gyetuli Congo gyetuli Congo batwakyuzinga okuba nti M23 tugisupportinga ne Kagame abagamba agisupportinga Kagame agamba problemu yaffe wano okiraba Museveni waffe tali komito yagamba ffe twagenda Congo kukuba ADF era tulina pact n'amanyi g'e Congo M23 tagikkiriza ate tagigaana simanyi okiraba nawo ojjukira ekyaleetera Abanyarwanda okudda e Rwanda n'emmundu Museveni yalina wano abajaasi jjukira Kagame yali asindikiddwa mu America ku training Rijema yali amekamanda teyali amekamanda Fred Rijema yali wano nga tulina Abanyarwanda balkovu Banyarwanda kuba be bayamba Museveni okutuuka mu buyinza tebaali Baganda tebaali Abaganda bajja mu luvannyuma ne baali baki Banyarwanda kakati Abanyarwanda bwe bayamba Museveni okukwata obuyinza condition yali nti bwe bawamba wano naye abayamba okudda e Rwanda so what Museveni did immediately ng'akutta obuyinza kutandika kunegotiatinga na Habyarimana nina abantu bo ng'abagamba eyo problemu yo si baawano n'abagamba wanditeeseza nabo ne bakomawo baasaasaana lwakuttibwa Rwanda ebadde ne genocide ezisoba ndooza mu 2 waliwo baasooka okutta ne baddukayo empire obwakabaka ne bugobwa ne baddukayo kati ne genocide ene ndooza ebadde yakusatu enezeeko kati Habyarimana yagaana okukkiriza nti Abanyarwanda balina okubeera ne solution mu Rwanda naga nti bo Bahutu be bafuga tebasobola kubakkiriza. And what did the Rwandese do? Took up arms, went across, UPDF yabayamba ne bagenda they overran kakana chitta bantu. Kagame is trying to tell Congo Chikedi tibana abantu temubansindikira bammwe eritaka lye mubagobako lyabwe. Jukira Eastern Congo erimu ebyobugagga, erimu uranium, erimu amafuta, erimu diamond, erimu gold, erimu emiti, buli kyokwatako Congo kya bugagga. Okimanyi nti eddagala erisinga obungi balijja mu Africa. Era kyovalaba nti France yali teyagala kutakolonizizaayo, ne bwe yavaayo yasigazaayo armies kati ge bagoba nga beefuza ebibira byonna kuba mwe muli eddagala. France ekola eddagala ery'ebbeeyi era eddungi emiti egijja biri eno mu Africa. Kati Congo erina mineral wealth eteri tap, diamond, gold, cobalt, tin, wolfang, balina anyono akola amasimu, uranium akola bomu, kati ate waliwo akola amasimu. Tosobola kukola simu, tosobola kukola bino byonna computer nga tokozeseza bye Congo. Balina ebyobugagga bingi nnyo. Kati bo abazungu baagala nnyo wo mu lutalo ne bayikula ne batwala. And much of that supporting a different groups. Ko lutalo tosobola dulwana nga tulina ssente. Achiraba? Yes. Nyate Nyerere by the way years ago yabalabula nabagandi you better sort Congo. Tetusobola ku keepinga nga tugamba ndi abo si baffe. Nga ate roots zaabwe ziri awo.
kati those people bwogamba nti obagoba Congo oba bateekawa kati ye problem ye Congo ngagga nnyo. By the way, okimanyi nti ku Obote yasindika amagye Congo ne gabba ebyobugagga by'e Congo. Ojjukira mu 60s Amini y'omu ku baagendayo. Baatuvunaana ki mu international court? Kubba bya bugagga byaki bya Congo, naye nga Uganda twafunamu ng'ensi Uganda twafunamu ate instead twali penalized tulina ebbanyi kyokka nga ate abaafuna mu byobugagga bye babbanga e Congo bye batufuga nga munna Uganda talina waafunira. Even then why would Uganda go and build roads in Congo? Kyokka nga wano tuyita mu potholes, abalima kasooli tebalina bwe bamutambuza, ab'amatooke tebalina bwe bagatambuza, abalima ennyaanya n'ebirala byonna. Kyokka Congo tugenze kukola nguudo Congo, and you justify that. Gy'oliko nti ewaffe tuli bulungi buli kimu kiteredde. So I think mineral wealth eri Congo kyekyo mukubireesa obuzibu. Buli alina amagye alina obusobozi obuteekayo amagye ateekayo. Naye ng'oyinza okwesanga nga Congo finally yandifuuka nga Sudan. Sudan lyali eggwanga limu, ne balitemamu ebitundu bibiri. Sudan nesigala Sudan, then South Sudan nalyo neribeera ki? Neribeera ggwanga. Naye ne Congo nakyo nze nsuubira nti ekyo kyeyolekedde. And until that is done, kubanga Congo erina abantu bangi, amawanga mangi, naye bonna baganya okutuula okukkaanya nti this is our country. Kiringa bwolaba ne wana ewaffe nawo tulina challenge, tulina dominance, tulina buli abakwata obuyinza they dominate ne batandika okuggyako abalala. Efuna nti kati ffe tufuuka tutya emmomboze mu nsi yaffe. Okiraba? That high nationalism bwetandika emundu tosobola gisirisa, and that is the challenge in Congo. Ne bwono nteekayo amagye agafaanana gatya, solution tojja gifuna. Okuggyako ng'ogambye nti kati bano abantu tukkiriza bannaffe, oba si kyo ensi tugikutulemu, oba si kyo. Ate okimanyi nti Tshisekedi okuviira ddala actually ku mulembe gwa Mobutu, ba generals be bappointinga nga bagovernors eno mu east, nabo batuukayo ne batandika okufuna obugagga bakola empayazi zaabwe, tayagala kuvaayo kubanga it's stinking wealthy that area. Okimanyi nti ebyobugagga birungi, naye ate ebyobugagga bireeta obuzibu, especially bwe mutaba n'abantu sober enough kulaba bwe bigenda kukozesebwa nakulaba nti abamu tebekkusa bwekkusa. Mobutu yabeeranga Congo ninga atera kubeera France, alinayo amaka France era gyagenda n'awummulira. Ye president kyomulala era mu West Africa naye alina amaka France. Waliwo yamala nebbanga nga mu nsi ye tabeeramu, abeera France. Ensi bwetyo bwekola ki bwefaanana. So Congo omusayi gujja kweyongera okuyiika, and the only solution kwe kuba nti either batuula ne bakkaanya nti kati ffenna Congo yaffe. Ekyokutuula ekyo niyo kugamba nti ogoba Abanyamulenge, ogoba M23 ng'ate balina ekifuweringa, balina nabo bateekamu ssente balwane nti singa guno gutundutundu guba gwammwe tujja bbawa kino na kino na kino. So tolina bw'okigira. Olaba batuuka n'okuteekayo ba mercenaries betwaludde okulaba, kubanga ba mercenaries ndoza baasinga kubeera Angola, gundi yabafunanga, Savimbi yabalina, ne munne Samu Nujoma ne yabalina. Samu Nujoma yewaswapo nedda ono omulala Savimbi omujjukira bwe bagwanangananga mu Malaka ne munne, era eventually yattibwa ate bubi nnyo, naye nga bagula ba mercenaries abacuba. Olowooza ekyabacuba kyavaawa? Cuba ng'esobola
Cuba gwe nga bw'oba olina olutalo lw'oyagala okulwana kugipangisa ng'ogenda Cuba ng'ogamba Castro ng'akuwa abajaasi nga bajja nga bakuba emmundu ng'ofuna kyoyagala. Era nalabye abazungu be baakutte aga you back nga baboogerera na mu luzungu nti muze kukola ki nti tuze kulwana. Abamu tebamanyi nti kyabatwalayo babatwalira ku birala babagamba waliyo emirimu batuukire babagamba mugenda kukwata mmundu sente bweziti. So I think kyetaaga concerted effort. Naye abakulembeze nga baffe nga bwe bafaanana nga bonna bafuna mu tamoiro eri mu Congo kizibu okusettlinga issues ze Congo. Could this be just a mere show? For instance, okwogera kwa Samia Suluhu badde ku Zoom, William Samoei, Ruto, Cyril Ramaphosa, bano ba Kagame, Museveni nga bali ku Zoom. Is it just a show for what's happening in Congo, and can they solve just kubera nga batudde in their respective countries bali ku Zoom? Can that be a solution? Kenya erina amagye Congo under UN. Uganda erina amagye Congo Operation Shuja. Rwanda erina amagye Congo. Museveni gyatugamba nti yalwanyisa DF. Rwanda amagye erina amagye wa Congo. So bonna balinayo amagye Congo. Kakati omanyi okupacifying ensi si kyangu nga bannansi tebakkiriza. Kubanga bo bannansi baagala ki? Bannansi bayinza okuba nga baagala independence, bayinza okuba nga bajja kuba baluvu bagamba yonna bajagala bagavaninge. Nyenza amagezi ge nandiwadde partition the country. Okay. Bakipatitioning Eastern ebeere yokka. Okimanyi nti eyo waliyo olutalo n'amini yatwalayo okukumaje e Congo. That time olutalo lwali mu South nga lulina ddala ne Zimbabwe. Congo ebaddemu entalo throughout. Obote yatwalayo amagye, Amini n'atwalayo amagye, Museveni atutteyo amagye, and there is no solution and there is no peace. So bino ebyokwogerezeganya batudde ku Zoom boogera biki, that those are just shows. What matters is on the ground, ani akube mundu, ani akube sasi, and who sponsors them, okujjako nga ebyobugagga bimanyiddwa kubanga ebyobugagga bye babba oluza babitundawa biyitawo okutundibwa katale kensi yonna kubanga bonga abayekera M23 tebakkirizibwa kutunda kintu kyonna ono market. Kati babitunzaani era biyitawa biyita through neighboring countries, and one of them must be Uganda and Rwanda, probably Burundi too. Kati challenge yaffe eyinza kuba Uganda kukwatagana na Rwanda kubanga ffenna ebyobugagga bya Congo tubyagala. Okiraba Kagame abyagala okudevelopinga Rwanda naye ate ffe wano abaffe bo babyagala babeere bannaggagga. Oli adevelopinga nsi ensi ye bino by'abantu ssekinnoomu. Actually ffe siraba we tufunira mu kubeera mu Congo kubanga amagye gaffe tusobola okugateeka ku nsalo ne tukuba emizinga emiwanvu kubanga n'abali mu Congo, egye lyaffe liri mu Congo bayokya essomero recent oba yali 1 year ago battu Shuja yali teri Congo. Eruddeyo baaliyo essomero iziti bwera ne balyokya ne balirumba ne bookya ne batta abaana. Tetwali mu operation Shuja kyazingiza kyalemesa kutta abaana abo. Our armies zisobola okubeera within our borders tuteekawo emizinga netuteekawo forward intelligence naye kati bukiseera bakubwamba simanyi ate tulina forward defense. Kati baleetawo terms ez'okulya sente kati mutwongere sente forward defense oba byebiki naye ng'ekyamazima kiri nti muteeke abajaasi ku boda yaffe baziize abayinza okujja muno muwe Congo omukisa okuba abayeekera baayo bwe baba gye bali. Naye kati mu kitundu kyekimu mulimu ADF,
mu kitundu kyekimu bagamba M20 naye ate ekyewunyisa M23 weeri walala ne ADF nayo weeri walala anti Congo ngazi bayekera bayitirivu balimu ebiwayi. So I think baleme gaya Kagame nabadde ndaba South Africa etiisatiisa Kagame ko Kagame nti asaagala kuntiisatiisa. Omanyi ovanga ku muntu ali battle hardened. Let me tell you, Rwanda erina gye yayita kyoto kyasobola kukyusa mu byafaayo. Tikita bantu ekyali e Rwanda kyaleetawo sense of nationalism. Kati Kagame n'abantu bebamanyi nti tulina kwerwanako ffekka. Teri atwagala. Teri atwagala. Tetuyinza kwetikka badeni y'abalala nga tulina eyaffe. Ate ekyo togenda kibajjamu. Kuba bajja kugamba when UN bwe yaleeta amagye gaayo muno gagende e Rwanda baasulanga Ntebe, baasulanga mu Sheraton, baasulanga mu Sherena, baasulanga mu ziwoteri ezirinaanyewo na kugula bamalaaya. Era Entebbe neefuuka bonasi y'abamalaaya from all over the world bazze kuno okuguza bazungu abazze okutaasa ki Rwanda. Ekitta abantu kyaliwo zaali ennaku mmeka? Tezaali 100, zaali about 100 days, zaali zagoinga beyond that. Naye nga abantu batokomoka emirambo ne gituuka okuva e Rwanda gijira ku River Kagera ne giyingira Lake Victoria ne babaziika e Kasensero ne tuka ne ku point egamba nti ebyennyanja kati bitukeese tetukyasobola birya. Bwe basala empuuta basangamu omukono, bwe basala kino basangamu engalo. Kati ebyokugamba nti abantu bali ebyennyanja ne basooka ne babirokoka ne babyenenya. And these were Rwandese dying. Who was responsible? Ensi yabaleka batingane. And at the end of the day ne bakiyitamu Kagame seizes power. Kati agamba Tshisekedi, those are your people. Eri ttaka lyabwe kwe babasanga bana bakuba ensalo gundi eki borders abazungu, they never put into consideration nti obwakabaka babuzingize eyo nayo nababusaliyo. Bo balabanga we baagala nti bagabana nti wano waliwo zaabu, wano waliwo titanium, wano waliwo gundi wolfang, wano waliwo gold, wano waliwo diamond, nze ntwala kino, nze ntwala wano. Nga n'akantu akamu ke bamanyi basobola okukakutulamu. Katulaba ekisolo egindi Uganda, Rwanda ne Congo balina we basisinkana bonna. Yes. Ninga ekyo kijja kitya. Boda ensi ssatu zisisinkana on a single spot. Tiosobola okwebaka oba n'otuula bwoti okugula okumu n'okute akabiina ng'okatadde mu Uganda, okugula okumu n'okuteeka e Congo, okugula okulala n'okuteeka e Rwanda. Abazungu baakikola. Oba si kyo n'osala olaga nti emmere nti essowaani yange kangitereke e Congo, essefuliya kangitereke e Rwanda, ate ekikopo kangitereke e Uganda. Ye Berlin Conference. That was the Berlin Conference. And those people abaleeta problem tebalina solution for it. Nabo batuuleyo ne bagana bano battingana. But still we benefit. Kuba at the end of the day bwe tuba tuttingana, ani atunda emmundu? Bo bennyini. Ani atunda amasasi? Ani ajjayo mineral wealth nga bitwalibwa? Era bo bebafunamu creating ekizibu nga bafunamu. So they continue fueling it, and until Africans wake up, oba amanga gonna gatwetolodde wake up netuga nedda, I think Congo kyekiseera esalwemu nga bwe basala mu Sudan. The only way to sort the Banyamulenge issue, kuba ne Nyerere yagyogerako era n'agirekawo, is to partition Congo. Okiraba nga kinatuukirira mu maaso kawo we tulaga. Kubanga Congo bw'ogipatitioninga, buli kitundu ky'opatitioninze kigaggawala. Congo simanyi oba ogituuzaamu Uganda emirundi emeka. Nene. Bu Rwanda simanyi oba otuuzaamu emirundi emeka. If Rwanda can survive as an entity, Burundi can survive as an entity, Uganda can survive as an entity, why not
okuddamu okusalamu bwe kiba nti tebasobola kutuula kukkaanya then bagisalemu buli bantu baweebwe ekyabwe babagambe nti kati mumanyi nti never cross this line but as long as buli omu ayagala kutwala kyonna wanewaffe omanye ekitutawanyiza entalo zonna lwakizize tubadde tutambula all along Museveni bwe yatekinga power waliwo ekyagenda kivaawo tribalism ekyo badde okimanyi ebbanga lyamaze mu buyinza n'ebyakoze byonna bireese resurgence eya tribalism which is a crisis. Believe me or not, okujjako nga tukisalidde amagezi ebintu bino ne bikoma naye bw'olaba nga omu mukulu mu magi CDF awandiika zino zi tweets fe baki abachwezi kati ate olwo ffe abatali bachwezi kyokka biva mu CDF ffe abachwezi n'atuuka n'okwaniriza Trump muchwezi munne bali balowooza nti agenze mu America yeti yali agenze mu North Africa oba yali agenze Morocco nyerabidde gye yali alaze anti nabo basaakaanya CDF omulamba watuukira ogamba nti ffe abachwezi notukukiisa mukamwa chwezi dynasty kati ate eriyo abalala ate nga bali mu magye olaba ocreating a crisis kyokka ate waliwo wano abalala nabo balina obwakabaka bwabwe nabo bawulira balina bye batalina kati njagala otunuulire emmwanyi babagambye okulima emmwanyi kabaka agamba abantu balime emmwanyi Katikkiro agamba abantu balime emmwanyi n'abakyoli bagamba abantu baabwe balime emmwanyi ekyuma gye bakitadde waliwo Inspire Africa Coffee nagirabye mawulire ensebo yatandise okulanga yakoze pact ne bagita Equity Bank tikati abantu bagene mu banka bewole sente balime emmwanyi bagenda kusingayo ki mataka gaabwe mubeere embuzi kabaka tanabagamba nti mwewole mulime emmwanyi abagamba kulima mmwanyi emorimori oba yemorimori tanabagamba nti mwewole mulime emmwanyi yabagambye nti mwewole mulime emmwanyi oli yazze n'akolera ku strategy naga kati omugabe tanabagamba ani omukama tanabagamba nti mwewole mulime emmwanyi abagamba mulime emmwanyi abasoga mulime emmwanyi ne temwewola kulima mmwanyi. Ask me why. Kizibu kyekiri mu ekyo. Ani a controlling a price company emu? Yes. Inspire Africa Coffee. What if mwewola sente ne bukyenkya ne babagamba ti mmwanyi egudde akatale ebadde egula $10 kati egula $2 ebbanja walibala ng'osobola oddisasula nga bakuwa $5 kati bakuwa $2 mu mbala ennyangu weewole ebbanja nga kiro y'emmwanyi osobola ogitunda $5,000 bagikugulako $5 bagambye emmwanyi egudde akatale bakuwa $10 bwe wali otunda emmwanyi $5,000 wali osobola okukavaringa loan repayment ofiseewo ne$2,000 ku buli kiro $3,000 kusasula bbanja $2,000 magoba weezimba naye kati what if that time comes, are you ready to lose your property? Abalunzi n'abalimi abafiiriddwa ebintu byabwe beewoze commercial loans. Ekintu kiri eki gavumenti bwe beeyagala abantu balime emmwanyi nga beewola ssente ezeewo banka y'abalimi banka y'ebeegasse eddewo ngende mu banka nga bampa ebbanja interest ya 1% oba 2%, kale ekinene nnyo 5%.
ate nga bampa terms tinja kusasula myaka 5 myaka 10 so si kumpola nga bansubira ku first harvest nsasule otherwise bwe muba muli ready okutwalibwa mugende mu mabanka mulabe abantu abatwalibwako ebyabwe nzijukira bwe baali bakaleeta bagiyitanga rural farmers scheme wagiwulirako gavumenti ya Museveni nga yakawamba obuyinza baleeta gye bayita rural farmers credit scheme nga bagabiramu sente ne president naye yeewola sente n'agalangatana nazo n'akwata ebyuma byabwe bitrakita bimotoka byonna bye bamuwa n'abagaa nti temuntwalira lwakitula wange ebyammwe byebyo n'abibaddiza yabikuba banka bbanja lyamulema okusasula n'abikuba banka era yeekyama akimanyi nti bwoba oyagala okwavuwala weewole mu banka and what they did okugyawo banka y'obwegassi eyali egaba sente ku sente entono ennyo neziwa abeegassi kati bakugamba weewole sente za Equity Bank nga n'ekyakyo Uganda naye ebadde ekaaba sente ezisasudde facility ya church house oza kyakyo Uganda olowooza ezisolozeza nezifuna era kivula tebasobola butabwa Museveni kalulu biba campaign agents be kuba sente zonna Museveni yasinza obba wa sente eza church house n'abagaba milioni 3 milioni 5 baba banja bilioni meka nti bilioni bweziti nti kale tusasuddeko tuleete zino ne bazisonda gwani abadde akulira campaign eyo si ono omukyala minister gwe bawadde obwa kanoni ne yali prime minister John Patrick Amama Mbabazi si babadde ku committees ezo banabyabufuzi kati gwe mbulira nti Church of Uganda neggwamu ebyobufuzi mbulira tugenda mu kalulu mbulira Church of Uganda ejja kuggwamu ebyo era government bye bakola byonna oba bakwata bannabyabufuzi the church must keep quiet kubanga yagiwonye ebbanja yali mu ntebe bannayuganda mulime mmwanyi musugumbiza mulime mmwanyi naye temwewola sente kulima mmwanyi abakulu tetujja kusukka waawo temwewola sente okulima emmwanyi mpozi nga mwagala ebyammwe babitwale bye mugenda okusingayo bwe muba mwagala kwata mpola akwata empola atuuka wala after ne Museveni yabagamba nti nekweka omu olime emmwanyi nekweka zebbiri ne kabaka bulijjo abakubiriza katikira abakubiriza nti mulime emmwanyi naye tabagamba nti mwewole kati bano bazze baba temujja kati mugende mu banka mwewole sente bagambe nti interest 15% oba baginegotiations oba 15% naye tebajja kugamba nti it is compound interest bakuwole milioni katugambe milioni 10 bagambe nti interest 15% si ye milioni 1.5 kati then bakozese kino omalirize nga it is a compound interest wewoze milioni 10 ogenda okusasula milioni 5 okimanyi nti abantu bannyo bye batuteka ebintu byabwe bagenda okutuuka bitwala nga sente zebeewola bazisasula dda naye interest yebaleetedde obuzibu yebalemye okusasula era nga singa omugamba nti interest yonna tugiwe evinze oli akwata bukwazi oli yewola milioni 5 n'asasula n'atuuka mu milioni 5 ne bamugamba nti ate kati zifuuse 15 n'asasula n'atuuka mu 8 ne bamugamba zifuuse 2 ne yeewola n'atuuka mu 15 ne bamugamba nti kati tukyalina busobozi busasula property yo tugitutte tebamugamba nti at this point wasasula ebbanja n'olimalayo interest tugikusonyiye. So I think bannayuganda better wake up, better understand. Lime mwanyi terimba naye teweewola kulima mwanyi bw'oneewola olime mwanyi tokabanga gajjulujulu. President waffe Museveni bwe yeewoleza rural farmers scheme naye zaamulema okusasula naye olwokuba ye president baali tebalina bwe bamukwata musesemya yakwata bukwasi byuma nga byebawa banka nayo kye yakola kwe ku writing off ebbanja lye nga bad debt. After all yali insurance yakagwamu naye gwe empale enywera muguwa tolina mundu tolina mundu tolina buyinza weewole
weewole ogenda kuguza inspire emmwanyi yeetunda ezeeyagala bwerigamba nti emmwanyi evudde ku 15 ezze ku 20,000 kyokka ng'ebbanja likuli mu bulago atakuumira mpeera batukumi abakulu tunatandikiraawo mukama bankombe tulina n'akalulu k'ekawempe north wano musumba watudde n'ebirala mukama abakuume Uganda Eyenkya.